tuva mu kikolo ogenda kusiiba ekyo kisiibo kikkirizibwa abatulaba abalungi tubabuuzaako assalamu alaikum kansibe buli omu gyali agimazeeyo alnage haitham Mukisibo muno mamusiraamu leero tulina empisa temutweraliikirira no kuwembwa no bad words this time around. Teweraliikirira video za Senga mu kisiibo muno. Mu kisiibo tubeera bampisa nnyo era nga tuli bampisa bannange. Tuli bampisa. Nze ntwala okubeeyanjulira mu kisiibo kinene. Ye Aitha. Bampita Aitha. Kojja Aitha mu kisiibo nzuuno. Yes. Mba muwombe. Nasi ntole mwaje kalanga. Twasiibira wano fena tusiiba. Mulo. Nenga mwebale kujja subscribe nga YouTube channel eno. Olabika video eno jiwa katima oba jiwe ekigalo. Jesharingireko mukwano go. Ajirabe. Yeah. Ne wobo oyagala enamba zaffe zibeerawo ku squeeze back ezo squeeze back ebintu ebiriko bisomeeko bulungi nnyo era ze namba zaffe ziriko osigale ng'otukulu zoba okubako wetuli tuzikwata 24 hours kojja mu kisiibo muno abasinga basuula obuvunaanyizibwa bwabwe obumu mu kisiibo muno bana basuula obuvunaanyizibwa so obwokulya embeera ey'obufumbo twagala tukibasomeseeko abafumbo mukole ki mukitegeere era abantu betugenda okwogerako basiraamu yes n'abatali basiraamu naye Senga abawala abatali basiraamu bambala obukaaya naye bannange n'osanga saala nga yeesibye akaluga neesaala wasiramu kaddiimu nze nanti aba ateeka mu mwezi gwa Ramadhan ekisiibo ekitiibwa kale tewali buzibu naye ate abatali basiraamu muleme tulumya nnyo banange guno bane kino ekisiibo wekyazzeewo tekitegeeza nti togenda kubeera nange gwe saala nakiguli aida togenda kubeera nange nyamba buyambi bambi tuli mu usiibagwa ekyamwe ekyabakulisayo kibalemye okusiba mujja mugalangatana gwe gundi gwe gundi namuddu vaayo mukomeewo eno mutuwe ebyakabife twesavisinge musobe muganyo tuwa savisi mumulina kisiibo kiggwe abaana batutadde mu karantini mu kisiibo muno siba okubira omuwala essimu n'agamba nange nasiibye ogamba naye bannange kakati bamikwana abafumba abawoowe bw'oba olina mukyalawo nga muwoowe nga muli bawoowe mwenna oba olina girlfriend wo nga muli bawoowe ekisiibo tekibazira kubeera mwenna mu mbeera ey'omukwano ekisiibo tekibazira kubeera mwenna ekiro wabula si emisana nga musiibye ekitegeeza kasita omwazinyi agamba Allahu Akbar Allah oli wa ddembe okubeera n'omuntu wo gira obusiraamu bukkiriza okusiibulukukira ku mukyalawo bukkiriza okusiibulukukira ku mwami ebyaddala mulo nali sikimanyi ekyo bukikkiriza kati gwe omukyala ali eyo ng'oli muwoowe n'omwami ali eyo nga wawoowe omukyala ng'okimanyi muli bawoowe mu kisiibo muno infact we mutabikola mutabeera mwenna eryo nalyo zambi mubala sitamu ekitegeeza kati bamaseeka beeri yogendera ebigambo bwe muba nga muli bawoowe nga temubeera mwenna mu mbeera ez'omu kisenge eryo zambi ate okubeera mwenna mu mwezi ogwa Ramadhan n'ogutali mwezi gwa Ramadhan mufuna empeera ekitegeeza kati baseeka baneeno kati kansoke nkize eno kuba kati ffe kale kati ffe abatamanyi tubadde tumanyi nti baseeka abo tebalina kwegatta na mukazi paka ng'ekisiibo kiwedde nedda ekitegeeza kati seeka okugyayo ekintu ekyo obulungi nnyo n'okutuukiriza empagi ya Allah alina okubeera ne mukyala era seeka bw'aba alina abakyala be 5 oba 4 nga bonna yabawoowa
era asigala asala ebiyungu nga wabadde akola ki wabadde abisala bulijjo wabula ate buzibu ki ate okusiiba kwe kitakkiriza kwe kubeera nga ate oyenda ebbali ekyekyokwana te ekitegeeza kati aji asobola n'okugwebba kuli mu kisiibo poze bagambe oba nedda embeera yonna ey'omukwano esigala ya mukwano era osobola okikola nga bulijjo wookola ki wokikola infact n'okwongeramu osanyuse omukyala yes kubanga okusiiba tekujjaawo ssanyu lyammwe ekyo kyawandiikibwa ne mu Qur'ani nti abantu abawoowe abafumba abawoowe temukkirizibwa kweyawula mu mwezi gwa Ramadhan. Musobola buziba ne mukola byonna bye mukoze gwe bukya ne musiiba. Kati senga wemanga nakuproposinga anti okuproposinga si kwe kuwoowa era wobeera n'omukyala wo nga wamuproposinga naye nga tomuwoowanga totanobeera naye mu mwezi gwa Ramadhan ojja kuba oyiye ekisiibo kyo. Okuproposinga si kwe kuwoowa kubyawule tulemerako nnyo kubanga bannaayi nze mbadde manyi mu kisiibo baaji baseeka basajja atete era nze bulijjo mbasaasira ne ŋŋamba bano nze ndi mukufu mbidawo ndabula mukubo nkada ndi mukufu nafuna saala wange era abatawo abakyala baabwe like nga temuli bawowe batinga bafumbeera naye nga si bawowe mu bufumbo obutukuvu obuli halali. Ramadhani weetuuka baawukana omukyala n'agenda n'asiibira ewaabwe n'omwami n'asiibira ewaka paka omwezi we guggwako ogwa Ramadhan ne bakola ki ne baddiŋŋana naye ng'okukola ekyo kyonna omukyala obutafumbira mwami wo futaali obutamufumbira ddaaku n'ogenda n'omulira ewammwe mwami gundi lwaki oba towowa omukyala ku bavubuka b'ennaku zino nzaga Katonda muggulu omwana agenda wati n'asangawo munne ate munne n'amugamba sivaawo n'omubeera mukikkanyizaako nga mwena mumanyi obuzibu obuliwo nti tetuli bawoowe ate nga mu ddiini tekikkirizibwa kusiiba nga toli muwoowe mpozi osiiba nga toli muwoowe nga toyina mubeezi like nga toyina gw'oyagala. Nina ekintu ekimbuzabuza mu basiraamu nika kyeki n'okuwoowa kyeki? Nika n'okuwoowa byebimu byonna byebimu ate kyekirala waliwo ebintu ebimbuzabuzaawo sibitegeera ate okwanjula era kwekwanjula kuba kwekwanjula kubeera kuwoowa namwe abasiraamu babanjula okwanjula kwammwe kubeera okwanjula okola mutegekanga ebya bulijjo era mukwanjula omwo mwennyini ne muyingira mu nnyumba ne babawoowa. Ekitegeeza mwe muba mubikola lumu wee muti bikolebwa wamu okwanjula n'okuwoowebwa oluusi n'embaga bitera okubeera ewamu. Kati bano nti tewaliiwo ssente naye nga baagala okubeera mu bufumbo obuli halali asobola okukwata mukyala we n'amugamba tugende ewa imaamu atuwoowe oba tugende ewaka bakole ki batuwoowe wetunaafuna ssente tujja genda mu bakadde onnyanjule. Kati ekitegeeza kati gwe bawooye kati oba olya ekiro ku ssaawa emu oba olya bwaba bakuwooye era nga muli bawoowe tewali kibaziyiza wabula ekibaziyiza nti singa bubeera ku makya misana bw'oba omaze okulya ddaaku toddamu kusemberera munno sokoleke oba omaze okulya ddaaku tomusemberera kati wobanga tonnaba kulya naye ng'oyagala zigenderera omusawa yes musobola okimaliriza ne mugenda ne mulya ddaaku kati ate woba weesundasunda wanene weesunda oluddewo kuba eriyo abasajja abakuba weesundasunda si eri abasajja abakuba akalamba ate akakantu k'okumakya kawooma ebyo ebintu bya ffujjo naye oba okimanyi nti nno oli mufumbo era ng'oyagala okusiiba era ng'oyagala Allaho waliwo ebintu ebimu byoba olina okwewala. Sokoleke okwegatta ku masawa mmeka? Kugambye osobola omumaliriza kale tugambe 12 oba 11
Ddaako eribwa saawa 10. Eribwa saawa 10. Kati saawa 10 wezibasanga maze okukola ensonga zammwe munaabe munaabe gusulu mwetukuze nedda mugende muli eddaako nekisoboka kati wakyawo mbanza okusaba ku 12 awo anti ozukuse ku saawa 12 tolidde eddaako bw'oba wasuze onuyiridde ng'ogamba nti n'ogenda kusiiba osobola okugenda maaso n'okusiiba naye nga kiba kirungi nnyo omusiraamu okulya eddaako ekitegeeza okwegatta kuliko koma we kukoma nti saawa 10 kubanga saawa 9 saawa 10 muba mulya ddaaku ate awo kusaala abasiraamu ne mugenda okukola emirimu kiba kitegeeza tulina okusiibulukuka ssaawa egyo emu biriyingire obuliri naye maama nesunde kati we nesunda agataliko nfufu gaba gaggwa wegati nga maliriza mpumule umulemuuko nywe ku mazzi nziremu ndye nsundeyo essaawa zange ezo 2 wama bamikwano muyina okubeera n'emmeeme mmativu emmeeme mmativu gomanyi sajja olina okubeera n'emmeeme mmativu olina okubeera nga oli mu mativu n'ekyo ky'oba ofunyeeko akaseera ako nomanya nti n'omuntu wange waali sitiru kyakola tukyagenda ate ramadhaani enegenzo tuuka nga abafumbiddwa bangi abafumbiriganyiziddwa bangi abagole kitegeeza abo ate bo tebewummuzaako buli kiro ate enkera ne bakola ki ne basiiba so kati we kubanga kugwa ssaawa 10 kiba kitegeeza omugole ono gwe naakatwala ayinza okwekyanga kyalaleje mwenda neyekyanga kati nakkiriza ekintu kiri kimu mwenna bwe muba basiraamu buli omu amanyi amateeka g'eddiini era buli omu amanyi kyalina okukola mu ddiini kati ekitakkirizibwa tekikola ki tekikolebwa ekikkirizibwa kikolebwa tosobola kujja ssaawa 10 nga amaze okulya ddaaku ng'okimanyi ssaawa 10 tumaze okulya ddaaku tugenda kusiiba ate nojja musiraamu ki ayinza okuwa ku 9 n'eddakiika 4 ekyo kitegeera kati ne weesunda ebe bulayo eddakiika emu weetizikoone 10 weesunda wuuti wezo kati ovaako oba osooka n'omaliriza bone nze nasiibye gw'obuuza ebyo ebintu ntuwe bityo bosa ebe bula eddakiika emu weete kyekitegeera nga weesunda ngaebula eddakiika emu okoona 10 ovaako oba omaliriza obusiraamu bukulagira okusooka okumaliriza omulimu gw'obadde okola osooka n'oweesunda n'omala awanno kale ntisoke n'essaawa 10 nga baba wantu banaye aithamu ali etuuma mu ramadhaani naye erinnya eryo mugaa bulijjo ye bbone nomukyala yalimpa naye that's why abuuzeewo ebito naye nga abafumbo omwezi gwa ramadhaani tegubaawukanya eriyo abaleeta propaganda mu bufumbo tuli mu kusiiba teri toleetera musajja bikemu toleetera mukyala bikemu tasobola kuwoowa mu kisiibo alina kubeerawo ku lulwo kati lwaki obeera omugoba kati ekitegeeza ekisiibo ekyo nze nali manyi nti oyingira ne jalabibi mu buliri okwewala omusajja okukoonako jalabibi ekitegeeza ogireka eno obusiraamu bulagira omuntu okubeera omugumiikiriza olina okubeera omugumiikiriza mu buli mbeera yonna ekola ki eriwo buli kintu kyonna kyonna olina okubeera omugumiikiriza okugumiikirizaako ne mungu wakola ki wakusaasirira nakwanguyiza abaana beerwaza nasiibye nze nakamunguluze bannanga amaanyi mpeddemu mutegeere kubanga mu mbeera eya bulijjo takuwa excuse ezo zize lwakubanga ziri mu ramadhaani nze nga njagala kati wawinja okugirayo ngambe olina etteeka lyomenya mu Qur'an olina okuwupa kakati nga muli bawoowe kati kiba kitegeeza gwe bawooye wafuna musiraamu munne tebasobola kwesiibulukukirako bwaba bawooye nga muli bawoowe nedda kati katugeze gwe oli mufumbo naye bbaawo taliiwo kati nga nze ayithamu wendi nasiibye fena nga tetuli bawoowe obusiraamu tebukikkiriza obuba gwenze yebeera zina tebakkiriza zina zina baba tebagika zina baba tebagikirizaawo kati awo
amaanyi nga gaba gampedde kugambye nti nno Aji wabeera ne bakyala be nga bana naye nga bonna yabawoowa asigala asala ebiyungu paka ekisibo kikola ki bwe kiggwako nga wabadde abisala bulijjo ate wabeera n'abakyala bana ng'alinako omukyala omu omuwoowe mu Ramadhani abeera wa mukyala oyo paka wakola ki Ramadhani weggwako bali abalala abeera agenze mu bwenzi kati kiriwo kiti senga obanga oli mukyala musiraamu nojja ne weegatta ne bona atali musiraamu kati eri abamu abalwawo okutegeera nti tuyingidde ekisiibo ekyo baani ng'osulawa ate kati kino kyenkugamba Nazifa tagenda kitegeera nali naye ku ssaawa 12 nga bukya neyeekanga n'agamba yagera otunula ku ssimu waati tutandika leero siiba nemugamba tuva mu kikolo ogenda kusiiba ekyo ekisiibo kikkirizibwa oba abakiyiiye nanti kati oba wekiba kikoleddwa nga tutegedde muno Ramadhani etuuse weenenye etandika okusiiba alina kwesonyiwa n'akuteeka wali bali paka wamaliriza okusiiba wama mulina okuyiga okwagala eddiini yammwe bangi nnyo abali eyo nga muli basiraamu naye nga mulina abaami abatali basiraamu sooka omwesonyi omwezi mulamba omanyi omwezi mulamba omalirize okusiiba then ogende mu maaso bw'aba tayagala bw'atasobola kugumiikiriza muleke nedda kati muleke agenda anoonya kubana abawala abangi kansokege kati senga oli mukyala kale oli girlfriend wange gw'oli mukyala musiraamu nze ndi bubi nfa mpulira nfanzigwayo naye osiiba ekyo nesonyiwaamu osibula n'ekiro muba mukisiiwa ekyo nesonyiwaamu tekikkirizibwa nebubeera kiro neba misana mpozi nga sikusiiba abasiraamu kati kyemaze okulaba temwagala zina naye ate abasajja bo bajagalira ddala kati temaze wamma bakyala ndowooza abaana abawala abahajati ndowooza mukitegedde abaana abato abaleeyo tonna bayingira bufumbo naye ng'olina boyfriend wo mukwano mu Ramadhani eno sooka omwesonyiwe mugambe mukwano mu Ramadhani nsonyiwaamu okomaliriza okukola ki okusiiba omuntu bw'aba akwagala ng'ate ayagala n'eddiini yo ajja kugumiikiriza era ajja kuwuliriza okitegeera naye we mubanga muli bawoowe mugende mu maaso n'emikolo gyammwe nga byo mukola ki we mugikola awo okkirizibwa tonenyezebwa wadde n'omuliro ogumu kubanga obufumbo obubeeramu bubeera nga buli ku halaali era mukkirizibwa okusiiba mmwe ng'abaki ng'abafumbo tuli wano omulago ku 2 nga ku kyaki ya Kakande we tusangibwa ku 0704737114 ngamba nina akatalekeka eri abaana abawala just kano nkabawanga kalowoozo kenyinza okuwa abaana abawala bannange yonna gy'oli obanga oli mwana muwala kale ng'olina access zisobola okulaba vidiyo zino neziggwako n'oba togirabye kuggwayo bannange temupapa abawala bangi muli so desperate naye desperate yeeyo gifuge ate mubeere bagumiikiriza mubeere bakkakkamu bye muyaayaana okutuukako mujja bituukako ebirungi biri mu maaso siraba nsonga lwaki opapa ng'ate akaseerako tekannaba kutuuka edda we twasoma nga batugambanga ebirungi biri mu maaso naye naffe tubiraba kati saa zino nze mbiraba era ebirungi biri mu maaso abakazi oyina tokungiriza kyabakazi naawe mubeere bulungi mwera pesimu yange living naye abadde ankubira